Beyond the newsroom, where untold story is revealed. Tetulina kutunda kintu ng'ate tugenda kya mwoyo. For over these years I've been telling you, Okumala emyaka gyonna gyonna egize giyita mbadde when somebody sells you omuntu yenna bw'abaako kyakuguza holy water, nga mazzi matukuvu, holy chapati, chapati entukuvu, you remember some of you were victims to that. mujjukire abamu ku mmwe gye mwava eyo mwali basibemu ebyo ebintu. There was a holy chapati at Kakande's church for 50,000 shillings. Waliwo chapati gye baali batunda mbu chapati ntukuvu mitwalo 5 awo ewa Kakande. Then there was holy bread. N'omugaati omutukuvu. And then there was holy apple. Ne apple entukuvu. And then there was holy soda. Ne tuba tuli awo ne zireeta ne soda omutukuvu. And then there was holy watermelon. Ne watermelon nayo tebaagireka yokka. And then there was holy rice. N'omuceere omutukuvu. Now there is holy blood of Jesus in the bottle. Kati ate mbu n'omusaayi gwa Yesu mu kacupa omutukuvu nagwo weeguli. So where did you get that blood? Kati gwogwo omusaayi gw'oba waguggyeewa. Were you there when Jesus was dying and you actually took a bottle and baganda bange bannyinaze banna ba taata ekyamazima amatuufu ebiri mu basumba ensangi zino tebiwoomesa nnakabululu. Nnyinza okugamba nti ekiri mu bulokole kissa kinegula. Pastor Kakande yagenda maaso n'okubeera ng'aggulawo ekkanisa ye ku Sunday eno, era nga President Yoweri Kaguta Museveni Buhabulwa yagenda maaso n'okubeera nga agiggulawo, n'ayogera ebigambo byali bingi mu kuggulawo. Olunaku lwajjo Pastor Ssenyonga Jackson yavuddeyo n'ayambalira Kakande bubi nnyo, era n'amutegeeza nti eryo lyagguddewo sabo okuli mall n'ebigambo ebirala. N'ateekako ekigamba nti nze sikuwatibwa bujja lwa kizimbe kye yazimbye, naye kyandibadde singa kituufu. Takomyeawo ate ye bugingo yakubye ku mutwe. Baganda bange munzikirize mbasabe video mugimpereka like, bw'ogiwa like oba ogiwadde muliro ogukitambuza otuuka ku buli ssekinoomu mu ngeri emu. Nkusaba video eno bw'oba ogirabye nga tonna subscribinga nkusaba osubscribinge ku Beyond the Newsroom. Nzikiriza nsooke nkuwe wano ate engeri gye yasabudde bugingo tweyongereyo ate n'ebyama bya Ssenyonga eby'okusifu bino bifulumye ate era biri mu Kakande. Wala omuntu yansindikidde essaala z'omuntu. Somebody sent me somebody's prayers. Eyeeyita omusumba, nze manyi nti si musumba. I very well know that man is not a pastor. Naye nga But akolima he was busy cursing. nga omwoyo wa Katonda tasobola kubeera waawo. In the prayers you would sense there is no spirit of God. Emirambo The corpses. gireme kuva mu nnyumba yaabwe. Let them, Baffe nga banaku. may they die poor. Ng'ayogera ku bantu, ayogera ku Setaani. Talking about people. Osobola okukolimira Setaani byonna by'oyagala okukolimira. You can curse the devil all you want. Osobola okukolimira Setaani. Yeah, you can curse the devil. Niyo omwoyo wa Mukama ali mu ffe. But the spirit of the Lord in us, Tusaba agolokose ekitiibwa kye we pray that he will glorify n'obuwanguzi himself bw'atuwadde. and lift up the Bantu victory. babulabe nti bwa Katonda mu linnya lya That Yesu. people will see that it is God who has done this for us. Naye sala y'omukulu oli But the prayer of that person, ayagala babe bannamwandu. he wants them to become widows. Baana baabwe babeere bamulekwa. Their children will become orphans. Tolabira ddala omuntu atakyali mu mwoyo n'akamu. You see someone who is totally not in the spirit. Ebyembi Unfortunately, bw'adamalayo essaala bali ne bakuba engalo n'enduulu. while he was winding up the prayer, people said amen and shouted and even clapped their hands. Kati wolabira That is when you see tewaliwo omwoyo omukyamu that there is a weird evil spirit atambula that is looming, ate ng'alina n'abagoberezi. and yet he even has followers. Ebuvanjuba n'ebugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the Newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga. Katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 44 53 ne noti 744 26 41 na bino bikulu. Tetulanga bafere, tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowa eryo. Mwebale kutuwagira. Thank you. Ye pastor tayinaayo kigambo kiwoomu na kimu eri Pastor Lozias Bugingo okusinziira ku ebyo oba oliawo byakola.
Kakati video eno njagala nkuwulirize audio eno ey'ebyama bya Ssenyonga. Ono si ayogerwako obutasasula bakozi ba radio na TV. Ku luno ate kino kisusse. Baganda bange lutwaliddemu ekkanisa ne radio ne TV byonna nno tasigaza. Byama byekusifu era atannawa video like munywanyi nkusaba giwe like ate tusimbule. You can think about Kakande. Kakande doesn't answer back. Yebo omuvuma ng'akugula kati yagula gundi Ssenyonga. Omanyi yakola Ssenyonga yamuwola ssente eza church ekyapa ne bakitwaliramu radio ne bagitwalira byonna biri mikono gya Kakande. Yekikola atya yakwata bamanerenda n'abafrontinga ono yajjagwa mu bikopo ng'anoonya ssente 3.9 billion kati kyasigaza ssomero. Akyamuvuma okyamuwulira ng'amwogerako okyawulira ng'akyamwogerako tasobola kumwogerako kubanga Kakande yamugamba nti ddamu oyogere tugenda kutu kubanga endagaano egamba ntunze. Silence sometimes is very important. You can be silent yet you are speaking. Omusumba Mondo avuddeyo n'abotola ebyama bya Kakande ne Ssenyonga nti ono ekkanisa baagitwala dda. Kakati njagala nkuwe full video ya Ssenyonga nga ayisa mu Kakande gaali oluvannyuma lw'okugulawo ekkanisa. Video eno mpanvu mukko naye nkusaba ate tugirabe n'obwegendereza n'obukakamu tuginnyonnyoke ate era tugigwe ennyalwe. Nze Denia kutuusaako ensonga ku mukutu guno. And ask him to take time to say a few words. And he tells you the hard truth you don't want to hear. That is what happened on Sunday. So I want to thank the president for being a president of all Ugandans. When he invited, he goes to every Ugandan. When he has time and opportunity. So he goes to everyone that's Ugandan. The farmers, the manufacturers, the developers, the religious institutions. He goes to the Catholics, he goes to the Muslims, he goes to the born agains, he goes to everyone. And if witch doctors called him, I'm sure he would still go because he's the president. And that's what he did last Sunday. But while there, he pointed out some truth. And he said, faith should not be for sale. Faith cannot be for sale. Faith should be placed in God. And then he touched about the water. And he said, if you sell water, it is not now something spiritual. It is not a church. Now that's a business. I'm quoting him there. It is now a business. And the government has to come in. Because you are now transacting. I have ended the quote. You are now in business. And he was saying, we shouldn't sell something spiritual. For over these years I've been telling you, when somebody sells you holy water, holy chapati, you remember some of you were victims to that. There was a holy chapat at Kakande's church for 50,000 shillings. Then there was holy bread. And then there was holy apple.
And then there was holy soda. tuba tuli awo ne zireeta ne soda omutukuvu. And then there was holy watermelon. Ne watermelon nayo tebagireka yokka. And then there was holy rice. N'omuceere omutukuvu. Now there is holy blood of Jesus in the bottle. Kati ate mbu n'omusaayi gwa Yesu mu kacupa omutukuvu nagwo weeguli. So where did you get that blood? Kati gwogwo omusaayi gw'oba waguggyeewa. Were you there when Jesus was dying and you actually took a bottle and drained it? Wali ng'oli mu kulembeka nga Yesu guttulukuka omusaayi nti olembeka ojjuza akacupa. Anointed blood of Jesus in the bottle. Mbu simanyi omusaayi gwa Yesu guliko amafuta mu kacupa. All of these things ebintu ebyo byonna are for sale. Babitunda. And from what I hear, era okusinziira ku byempulira eyo mu nkuulu, he's putting like a mini mall ataddewo ali mu kuteekawo n'akaduuka awo to sell these holy things. akatunda ebintu bino There's ebitukuvu. a mini mall within his building. Edduuka eryo alisimbye na mu kizimbe kyawo wennyini litunda So ebintu when you go there, kati bw'oyingirayo you start buying. ng'otandika okugula This ebintu. one Kino is for this. kya kino And this one here ate kiri is that one. kye kiri. I have told you many times, Mbagambye emirundi mingi, when somebody sells you something that they call spiritual, omuntu kasita akuguza ekintu kyonna n'agamba nti kitukuvu oba and you kya have to mwoyo, pay for it, ng'ate olina kisasulira, it ceases to be what it's supposed to be. awo kiba tekikyali kye kirina kuba, It is something else. kiba kifuuse ekirala. But I have gone another level to tell you, Naye ate neeyongeddeyo n'eddala eddala ne these mbagamba kind of things ebintu ekika bwe biti are dedicated to spirits that are not even of God. babiwongayo eri emyoyo egy'ensi egitali gya bwakatonda, This is demonic. bya mizimu, It's idol worship. kusinza The bifaananyi. Bible doesn't enforce that. Bayibuli tekikkiriza ekyo. Once you sell it, Kasita otunda ekintu, I had another one waliwo n'omulala gwe nawulira selling Holy Communion. atunda bino bye bakozesa okusembera ku mmeeza ya Mukama. Bonna be bamu abo. They are all the same. Holy Communion. I don't know how much. Simanyi 30, 40,000, 50. 5,000. And they say Era n'agamba he's the only one selling the original. ye yekka atunda original And so- okusembera ku mmeeza. And don't go for imitations. Kati temugenda mu bicupuli bano abalala bayiye abanakitandikawo banaba bacupuli. Okiraba ekyo? You want to So hear he that? says Kati agamba everything else is imitations. ebisigadde byonna ebyo bye balisembererako ku mmeeza byonna bya bulimba bya He has the original. ye yalina original. Original from where? Yabijjawo akakuuma akatiba akabikuba. He took a flight to heaven. Yagendako mu ggulu. Ne bamuwa original and ng'eva mu ggulu. they gave him an original straight from heaven. And he's selling it. Abitunda. If he was giving it away, Singa yali agaba bya bwereere, it will be different. ogamba kale He's oba selling them. naye abitunda butunzi. ekyamazima amatuufu abalyoyi b'emyoyo ebiseera ebimu ffe ng'endiga mutusobera oba oliawo ne mutubuuzaako ne wetudda bodde ewa gindi nga gundi ye mutuufu bodde ewoono naye agamba ye mutuufu kaakati omuntu adde luddawa naye wabula ate era ne bayibuli yatugamba nti mu biseera eby'oluvannyuma bannabbi b'obulimba bangi balijja n'ebirala ebiringa ebyo ate era kristo n'atutegeeza nti abalinga abo tebaliraba bwakabaka bwa katonda oba bwa kitaawe ate era mu ngeri y'emu n'atugamba nti muli balabira ku bikolwa byabwe n'olw'ensonga eyo gwe wenna eyakkiriza manya ani gwe wakkiriza nze Deniye akutuusako ensonga banywanyi mbasaba okusubscribinga ku mukutu guno n'okubeera nga musharinga content waffe atambule tusinkane nga mukama asiimye ate era mweraba. Beyond the newsroom, where untold story is revealed.